Tekinologiya Etongozeddwa Smart Homes yayiziddwa Lale Group of Companies Uganda era nga tekinologiya ono wakuyamba nnyo abantu mu maka gaabwe. Bw'abadde atongoza tekinologiya ono, Minisita avunaanyizibwa ku by'amawulire, tekinologiya n'okulungamya eggwanga, Dr. Baryomunsi ategeezezza nti gavumenti ebadde esaasaanya ssente nnyingi mu kupangisa ebizimbe okukakkalabirizaako emirimu gyayo, kyokka tekinologiya ono wakuyamba nnyo okukendeeza ensaasaanya eno. Tugenda kuzibudgetinga zibeere zisasula NSSF. Kati tujja kulaba engeri gye tusobola okuteekamu ebya tekinologiya mu kizimbe kino kya gavumenti, kubanga ojja kutuyamba okulaba nti ebeera nyumba ya mulembe, offices za mulembe, ate nguzikozesa tekinologiya empya. Dr. Baryomunsi era asambaza ebibadde byogerebwa nti tekinologiya ono wabulabe eri obulamu bw'abantu. Kyagambye nti basooka kwekebejja bulamu bw'abantu, kyokka n'akakasa nti bagenda kwongera okutuusa intaneti mu masooso g'ebyalo. Abakugu bakola research okunoonyereza tewali connection yonna ku ya tekinologiya n'ebizibu ku bulamu bwaffe. So abantu tebatya kubanga tekinologiya yonna empya ejja. Abakugu ba WHO basooka ne bagikebera, kati abakugu ne bakola studies ng'eba erina ekizibu tebagikiriza. Akulira Lale Group of Companies Uganda nga yeewomye mutwe mu tekinologiya ono, Lale Ruyombya agambye nti enkola eno eya Smart Homes egenda kuyamba nnyo okumalawo obumenyi bw'amateeka ne bannakigwanyiza abamenya amayumba g'abantu n'ekigendererwa eky'okubanyagulula. Tudemonstrate nze wano nti security camera eri waggulu eyinza okulaba intruders, kubanga ina facial recognition nesindika nannyini maka notification negamba tulabye omuntu ono ewuwo omumanyi. Bw'ogamba nti nedda nge activating security features oba eyita ab'obuyinza, but it is self-defending. Luyombya ategeezezza nti buli muntu yenna asobola okufunira amaka ge smart home era tekimwetaagisa kusooka kumenya nnyumba ye okugifuula eya digital. Tugenda kukolagana ne hotels to implement smart features in hotels. Tugenda kukolagana ne government okuteekawo policies nti n'omuntu wa wansi can enjoy the benefits of a smart home. Nti siza abagagga bokka, nti osobola okugenda n'okyusa ennyumba yonna eri dam, kyetuyita dam house, into a smart home without breaking the bank. Enkola eno yatandise dda okuwa bannayuganda emirimu abagenda okusimbamu ebyuma bikalimagezi. Zubairi Luwalira ne Kitenda Ttone, BBS Terefayina, Gambuuze. Bwe tugendako